anti naffe twakuba enduulu ne tukyaniriza gwe yakyogera ajja kifunamu ajja kuwulira ate bano abaaliwo ne bakuba enduulu nabo bafunamu bayibuli egamba kuba nalaba ekisaawe kyonna bayibuli egamba eyogera ku kabaka yali Kerode yegulumiza maaso g'abantu bayibuli egamba nti Katonda n'anyiga n'aweereza malayika ogwo yamukuba oluyi n'akunkumuka envu nnyo oluyi lwa malayika lu sakugamba we nalaba omusajja nali mu kusaba nindaba omusajja ng'ali mu kusaafinga bino kana akantu akabeera mu mazzi nkebalinnyako akakalinga akaato akube kati ng'ali mu bbanga ayina amayembe ayina omukira wa brown sitandise muddugavu akyusa nagamba luli nalaba omusota nengulabamu ekifaananyi bwe gwatunuulira nga kya muntu ngalabika bulungi nagamba bwe yankyalira nga ze ne Jezeberi mu nnyumba ne banywera ku giraasi zange nga nsaba okumukolera abamu nange nze mbatunuulira nenseka tosobola kwesabira oli mu kuvuma abaweereza tova mbagamba nti tomentioninga muweereza yogera ebikolwa ebibi ebibakola amaaso gammwe gaganya okweggula season gye twayingiramu mu obwongo abamu bagamba nti olina kufuna kutapinga kwe kyova baba muzunga amakanisa n'ova mu yawa nono bino ebiro bye tulimu byakunyweza kanisa mwoli sikuzunga mbiwulidde n'ebyamagero mpulidde ebyamagero bayibuli egamba nti mujja kuwulira ba Yesu mbiro by'oluvannyuma mujja kuwulira nti Yesu ate yabadde eno ne mudduka bagenda kulumbuka okuva mu byalo eyo yonna bave kati kamba buulire ebiro bye tulimu tusigaza obudde butono abamu bagamba wali omusumba yaŋŋamba gwe oyogera mbusimanya Yesu agenda kujja si gwe asoose musumba ayina TV yes weewa amazima ga Katonda ngamba abantu temubatiisa abantu mbawe essuubi Katonda ekiseera ky'essuubi kyaliwo n'akituwa ne kiggwako kati ekiseera kye tulimu kyakwetereeza tuli mu kiseera kya miggo kugambye sister yajja mukyaki nanga musumba osabidde kituufu ne musumba lwaki tompanzeeko ku ddusu mmanye nti amafuta ngafunye kuwanda ku ddusu yeyo level y'abantu be tutambula nabo be balokola yes bwe batutuusa musumba anjasamye wanda mukamwa tuli mu season ng'ebyo babikola abakazi nabbi nakwata jakutta nagamba nina byendaba byenkukunulayo nga gwe kennyini wanaabye tewali kyewalabye biba spiritual abikukunula naye agende mu spiritual realm gyaba abigirayo ajje kiro gwe nga weekaza eri ebyo ekisiru musumba bibakola nga weekaza onkubye omugongo nedda musumba bwe lwaki kiri ekyeddusu siri eddangulu oyo eteba nandiga teba nambuzi mbizi Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina day ne boarding buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Atate twali ekise ky'okusinza tukirina niba akwata gospel yenna kati buli avaayo omuyimbi ayagala kuyimba na kagundi naja gundi na gundi atapinge agatensi era nze sikiririza na muyimbi na musumba aleeta bayimbi bansi katuuti tuddemu amagezi ekitiibwa we kikolebwa tewalina kuba bisooto tuddemu amagezi kukube tuddemu amagezi okazuminge bakalabe
tuddemu amagezi kubulira njiri kankuli obanga muli mu service embizi neyingira ngeva mukusoterera wali nerinya katuuti kyekyo basha bajiganya olowooza tebajiganya kati obanga osobola obutaganya mbizi ate ono Yesu yayitanga n'ababi Yesu yayitanga n'ababi ababi bamunoonyangako ki era mujenga buli onawumula nze sifaayo bayimbi abo kujja ne batuula mu kanisa ne bawulira ekigambo ninjagala omulokola aveeyandageyo nti muyimbi gundi yava mu secular music yali asabira mu kanisa ya gundi n'alokoka nga yabivaako tebatoka ne bawane bu motivative words babulie waliwo neyasinza n'asaba amafuta ne gakulukulu waliwo gwe bakyaza mafuta akiwalaki kyekiseera ekitiibwa kya Katonda kiddemu banyabo ne basabo kyekiseera obwengula tubuwambe ng'abalokole tuve mu kutegeera okw'ekisiru abamu amaaso gammwe gaganya okweggula season gye twayingiramu mu obwongo abamu bagamba nti olina kufuna kutapinga kwe kyova laba bamuzunga amakanisa n'ova mu yaawano bino ebiro bye tulimu byakunyweza kanisa mwoli sikuzunga mbiwulidde n'ebyamagero mpulidde ebyamagero bayibuli egamba nti mujja kuwulira ba Yesu mbiro by'oluvannyuma mujja kuwulira nti Yesu ate yabadde eno ne mudduka bagenda kulumbuka okuva mu byalo eyo yonna bave kati kamba buulire ebiro bye tulimu tusigaza obudde butono abamu bagamba waliwo omusumba yaŋŋamba gwe oyogera mbusimanya Yesu agenda kujja si gwe asoose musumba ayina TV yes weewa amazima ga Katonda nengamba abantu temubatiisa abantu mubawe essuubi Katonda ekiseera ky'essuubi kyaliwo n'akituwa ne kiggwako kati ekiseera kye tulimu kyakwetereeza tuli mu kiseera kya miggo gwe wessuubi alagawa obugwagalo wessuubi abadde kagaali kyokka ng'olabira ddala oli gw'ogamba nti nkulaba ogenda funa ennyonyi nga neewaabwe tebalina yadde akagaali yadde akanaala nga n'eggaali neweekutuka ekiziiza nga yeeyiyo obunyeebwa akubira famire nze nina omwana namusiba banziba eggulu ddoboozi ne liŋŋamba Roni nkuwadde abaakubba Katonda n'abampa mu ngalo eddoboozi lyayogera nange leero enkyo omuvubuka n'agenda mu saaluuni ne yeeyogerako n'agamba bantereseza TV mulimu flash ya green flash yali ya mukama wange ebiseera ebyo ngiriko ebintu bye biyitirivu yali agineesigisiza mulimu gundi batutene sente ne TV nagiteresa eri wange anyumiza gwasala kyokka muba mu kusala waliwo omu mukwano gwange atudde yategedde nti banzibye awulira TV ne flash ye namugambye gwolaba Katonda gwe tugamba mwaba tuvuma wulira Katonda gwe ngamba ne Katonda omusajja yennyini yakwata TV n'agiteeka ku taxi nejja mu kisenyi wano kino kye kyabaawo yankubira essimu yanoonya ennamba yange neŋŋamba mukama wange baŋŋambye onnoonya nga sinnamunoonya mubbi oyo ye Katonda gwe tudiringa naye kyovala nabagambye omwaka guno agenda kutta ennaku ze tulina banyama basa bwakulaba bulira ennaku ze tulina bwoba okutta abantu ba Katonda ngo basibyeko obutambala agenda kujjawo kubanga banyabule basebo bwe tutunula be tutwala be tugenda nabo muggulu tuli batono Kristo kati revive evudde ebweru Katonda abadde atwadde omwaganya ogubulira enjiri ebweru kakati Katonda ye kennyini ali mu kanisa mbu mwali mukola kubanga betu abalokoka eri bwe bajja mu kanisa ate kanisa mbi nnyo babinyo n'okusinga eri obusamizi obwali eri buli wano mu kanisa kati mwe balokole mu kirabe abantu bategeka kando night n'okoleza kando nenga okiraba yes tewakazirabe ennaku ezo nikyo kigambo nga kibi kando night kando Abamerika bagenda ku malalo ne kandozi abazungu kande connectinga n'amagombe tuddemu amagezi ag'omwoyo kanisa mugende n'ebitangala byammwe ebyensi kande is a sign of light abaluminati bu secret society bazikozesa babikozesa banyama ne basebo tuddemu okutegeera okw'omwoyo nze mpulira obulumi mu mutima gwange nga ndaba abantu bangi mu kanisa babafudde endingidi sumba kyagamba kyekyo takwatwako tutereeze ne Katonda kyekiseera buli muntu addeyo ku musingi obalaba ndagira era ndagira mwenna mbalagira sikubasaba ebiseera bye tulimu sitaani yenywezezza buli mwoyo gwonna kagube musujja gukutwala kabe senyiga omusijanja baliro naawona sitaani amwambaza n'enkyadda
ekiwonyerera enkya kikomawo kati buli kyonna kyonna omulabe kyaseetinze bajjabo ne bassebo mbirobiri by'oluvannyuma bakyambaza nnyo amaanyi amagombe gambaza buli kintu kyonna buli mwoyo gwonna buli mwoyo ogujja kutta sitaani bayibuli eyogera ku busatu yajja okubba okutanokolaki n'okuzikiriza era kati kyekiri mu kugenda mu maaso ali mu kulikuluutinga nabagamba tulina omuyimbi mukazi takyayimba ye omulimu guli gumu gwakola ali mu kulikuluutinga naye ne mu kkanisa bajjamu abaana kyekiseera tuddemu amagezi tukume ekyoto ky'eggwanga lino kyake fe aboogera bino ebigambo wetutegeka temujja butugamba mujje tusabire eggwanga mu kiwewe kiti temujja mwagala byamagero omukama yalabiseewa enkuba yatonye tebagala yimirira mu bulanjawa tebagala gundi program ku TV basonda mulwe yagamba instead of okugaziya yogundi yo gathering nze kamba bulye tulimedde ku bantu abakikuba kyokugaziya ekibiina kyaffe no bajja ne basomoza sizimba kibiina kyange nzimba bagenda mu ggulu gwoba okutegerako bwe kutobe kukoma nzimba bagenda mu ggulu sizimba toli ku mission ya siri ku mission kola bwa kabaka bwange singa mission ya kola bwa kabaka singa abaze emitwalo n'emitwalo gy'abantu abaze mu counseling ku church singa nabagula mudda n'ennyonyi bango ba containing ba code nadi bakubye na yes nakundagira wano ugambye sister yajja mu church nanga musumba osabidde kitufu ne musumba lwaki tompanze ko kudusu manye nti amafuta nga funye kuwanda kudusu yo level y'abantu betutambula nabo be balokola yes bwe batutusa musumba anja samye wanda mukamwa yebi tuli mu season ngebe babikola abakazi nabbi nakwata jakutta nagamba nina byenda babyenkukunulayo nga gwe kenyini wanabye tewali kyewalabye biba spiritual abikukunula naye agende mu spiritual realm jaba abijirayo ajje kiro nola beri nga wekaza eri ebyo kisiru musumba bibakola nga wekaza onkubye omugongo neda musumba lwaki kiriye kyeduswe sineda ngulu boyo eteba nandiga teba nambuzi mbizi nembiso tuve kubera insolo buli kisolo kinako tekisinza kinnacho mukamba buli abantu bakola ebintu ebiri stupid bwe mututusiza abasumba omuntu omu yagenda mugundi ya mukyala nabbi mukazi ng'omukazi ayina amaala bwe yamukwatako n'amufumbiza yamufumbiza ekyoyo kye kipusi kye nga buli wabeereka buli we yeebakawo nga kijja kimukozesa kyekiseera weenoonyeze katonda fe abasumba abajaba ne basaba kyova olaba disappointments zigenda kweyongera waawo maasa mugenda kuziramu disappointments zijja waawo abasumba si babi abasumba balungi naye amaaso go gatunuulize katonda yateeka omusumba mu maaso go okitegedde tunuuliza katonda amaaso go gajje ku musumba kubanga n'omusumba banyabo ne basebo omubiri gwayambadde gumunafuya basobola omusayiningisa endagaano tulina eyasayidinga endagaano mu kyaki lwaki abavubuka mwesibe ebbiri nze mbabuulira bw'oba osobola okulwana ng'okuba n'ekikundi n'omusumba weetaaga okutwala mu ddwaliro eriri spiritual waye tuddemu amagezi ag'omwoyo mbagamba ekiseera ekijja wano abantu bagenda ku ekkanisa erina okuzuukuka ne bagamba nti kamba buli e Uganda tuli bubi nnyo kyannaku nze nkubuulira kyannaku ekigenda okutuuka ku ggwanga lyaffe kubanga omulaba ali mu kututeekerateekera n'omukulembeze agenda okuleeta obusamizi obukyasinze obulogo obukyasinze agenda kutwonoonyesa nnyo omulaba ali tuteekera owaayi bali mefe abaagala gundi yasaba baisirairi basaba kabaka kabanaga abo bamanyi kyebesabira kale namubawa ebyabatuukako bajja kubuulira ebyabatuukako kaali katandika butandisi baserebulatinga naye byaddako omanyi abantu baagala enkyukakyuka naye emitwe gyabwe giganya okukyuka nendaba gye balabamu ebintu n'enkola gye bakolamu ebintu ffe tukyuke kristo ali mu kukaaba maziga ng'ekimukaabya ekkanisa gy'ajagala okukima tuli byaffe
ekirala kambabulire mwenna abatuvuma tuli mu biro bamalayika nga bakola nnyo kubanga nze mbeekanga n'obbeekanga bakola nnyo bamaanyi nnyo bakola buli sekita yonna mu malwaliro gye bali mu kanisa mwe bali bamalayika bali mututeekako obubonero bali mu kuwaawula sitaani ali mu kuteekako 666 kambabulire ekiseera kigenda kutuuka mu bbanga siddene neddala ogwo mwaka ogujja mujja kutandika okurealizinga nti olinako 666 mu kyenyi ng'erabikira ddala ng'ogiwulira otandike n'ogirootako nga bagintekako mmanyi nga togenderedde nga tomanyi nakumanya naye olw'okuba lw'ebifo mwogagenda olwogwe weegatta naye olw'obye walya waliwo akaviiri ke wasiba waliwo ebizigo bye wakozesa yesebo abambagamba ogenda gifuna nga oyagalidde kale mulinde adde manye nange mmala kukkiriza kati kankubuulire ekenya kyatandise oteekawo kibatu kukuuma ekirala waliwo omugagga bamuyita Elon Musk nalaba okwolesebwa nga batudde Elon Musk ne president wa Russia Vladimir Putin ne Trump wano babagamba nti tebakwatagana kambabulye bano bolaba bannabbi b'obulima ne bajenti ba sitaani n'abaweereza sitaani n'abayina endagaano naye n'abasamize wano kungulu ku nsi tebakwatagana naye magombe boogera bateesa kati ngenda okulaba Trump nga bali mu kuteeseza Uganda baagala kuteekamu kasente banoonya obubiina yes sikulakulana banoonya obubiina kubanga musi y'omwoyo balaba amazima nti lino eggwanga lirigenda ovaako revival kati kyebakola kyekino balaba amaaso gaabwe galaba nti eri gye batuula kubanga pulezidenti wa Amerika okubeera omukulembeze sikyamanyo wena sikyakusaaga era oyina gy'osubmitinga tomala gave eisebo oyina era bakulonda eri bino ebyakalulu bya kiyaye bakulonda eri yes bakulonda era mwasanyuka mukama tukwebaza waleeta Trump banje bone basebo mbona abawonya Kamala asimaye Kamala anti-Christ kati kankubuulire weevu y'ebisiyaga ekyasinze mu nsi yonna bukya Uganda ebaawo etandise Uganda nabagamba university ojjukira obunnabbi obwo nti university emwana e Uganda e Kampala egenda kuvaamu ebisiyaga kakati weevu mugirinze etuuse ebaweereddwa ebisiyaga ebikyasinze nga naawe omusajja teweesiga musajja munno okulinnya boodayi oli bwakwatako ng'omuganya kukukuba nina yayakajja mukasulingi omwami twali tunyumya musumba yanyumiriza nagamba waliwo akaana emukono eyo umuvubuka alabika bulungi naye ali ekintu bamugobako ne ku kyalo ayina sente ayina ekkanisa mwasabiremu nebuuza kiri kati how would you get the impression negwe kubamu akafaananyi obanga kibaata okulaba musajja muno nga akubigulira mulungi like serious sembere ito nesembereza na kunesembereza musumba totekawulwa njawukana amaanyi wakati wange na yakala ebitugatta ebingi ebitwawula ebere ebitono musumba ekyo kyokka kyekyabamalako era kasampulira oli akikola soka nenkunanenga negwe nsensensi zo zonna zigatta ate kiri ekintu mwoyo bwe bakikusiiga bakisiiga kubanga olaba musumba erino n'abalwadde ddala ne babatirawo n'amalwaliro era nani muno mu Uganda mwegali agabajjanjaba n'olimanya nti ekintu ekyo kyengenda okukola kigera kunvirako n'obulwadde era banzijanjabe still n'osigala ng'okyo kuba nandigambye nti banyumirwa kati kubamu akafaananyi webaka otya omusajja ne webaka wansi n'obigula mu kaluumu banna amawano abo baatuge mullo Katonda nanga chovola bakatonda yazikiriza Sodoma ne Gomora kati kambabulire ebiro bye twayingira mutwetaaga Katonda abiri kyali waffe Bible yogera mu Genesis Genesis yani lubereberi Bible egamba ndi Katonda n'akyalirako Ibrahim kubanga yali kyaliwe era bwe bamaliriza byonna okulya bikisala ategese byonna byategese mukama abuulira ku Ibrahim amugamba nti nno ngenda kuzikiriza Sodoma ne Gomora Katonda ebyekyama bino bwoba obifuna jawa amagezi agensi tappinga ku Katonda agenda kubuulira lwaki atubuulira bino ebigenda okujja tubibagambe banyabo ne basebu kubanga kyali waffe
mukwano gwaffe mufule mukwano gwo abo balina n'obujjolo okuba twogera bye twogera tujja kubyogera tetugenda kusitopinga kyokka ne mubasoma makanisa mwebiri mubasoma bingi tugenda tugesenga tulina we tuddukira no bagenda kutujjawo nga gye wandisuubidde ofuna essuubi tugenda edda amakanisa twaba tumanyi nze ndi mukwesunga tugenda ssebo nedda ssebo byokugenda nga birimu okufa ngolozo ogenda kubeera wannaku sigenda beera wanira kambeewo okwo agenze leero n'agenda omwaka ogujja gyonna kyeki kansooke njogemu ojoga biki binowooza muzimanyi obulamu ensi egenda kakubulyeko taata ensi kyeri mu kkolo olwaliro eri mu kutuyeekera yataaninga agende stars ensi eri mu tuyeekera ate kituufu embeera y'obudde yakyuka abyabalokole tebabiraba abamu wammemmwe abanyweredde ku mulamwa mukama abanyweze ate abateekeko akabonero muleme kubula kubanga tuli mu biro nga sitaani ali mu kuteekako ali mu kulonda gwa message aweereza messages ekitategerekeka eggulu nsabye likulonde naawe oli agamba sitaani takyatuma yesitukira kati yes sakugamba we nalaba omusajja nali mu kusaba nindaba omusajja ng'ali mu kusaafinga bino kana akantu akabeera mu mazzi nkebalinnyako akakalinga akaato akube kati ng'ali mu bbanga ayina amayembe ayina omukira wa brown sitaani simuddugavu akyusa nagamba luli nalaba omusota nengulabamu ekifaananyi bwe gwantunuulira nga kya muntu ngalabika bulungi nagamba bwe yankyalira nga ze ne Jezeberi mu nnyumba ne banywera ku giraasi zange nga nsaba okumukolera abamu nange nze mbatunulira nenseka tosobola kwesabira oli mu kuvuma abaweereza tova mbagamba ti tomentioninga muweereza yogera ebikolwa ebibi ebibakola bannabbi b'obulimba toba mentioninga manya yogera bigambo byabwe byebakola yogera bikolwa bye bayibuli etugamba kulabira ku bikolwa byabwe si ku bigambo byabwe kubikolwa nti gundi atunda gundi akola bwati gundi alya bino gundi alya biri anywa bino bye bikolwa ne bagamba nagenda ku kanisa emu obuli atata nga ngenze kuwaayo bunnabbi bwe baali bantumi bwe natuuka effuta lyantonya mu kyenyi obwengula ne bweggula omusoto omunene nga munene gusinga bubaasi nga bumeka nga guntundira nga gugamba okimye ekiwano nga guyomba mu bbanga sinayingira nkoze appointment n'assistant pastor angambye ogenda kumulaba omukulu era nga bw'ava wali kuwali okusabira abantu nzaddako wali mu office njogere naye saawa zaali 2 amafuta ettondo limu lyantonya mu kyenyi lyavaawa yagira amafuta amansa asiiga kali mu kusiiga ettondo nerimansuka etondo neringa omukyenyi etondo tono bweriti naye eggulu lyeggula ebire ne byeggula nendaba omusoto ogukyasinza obunene nga ye mumpembe sitaani ali mu bbanga akoze enkata nga mukambwe ng'omusota gulinga ogwogera nga gulinga oguŋŋamba okimye ekiwano olowooza byakomaawo nabagamba tugenda omutwe gwannumirawo ne tulinnya booda gye twaliko nzijukira nali nyambadde n'akakooti kange kali kadda oweddeyo nzize kulaba omusajja akatonda mukama yantuma ne sijja banyabade basawo kino kyekyabaawo bwe natuuka eka okwebaka ennyumba yakyuka nempulira okubeerawo kw'ekintu ekiri strange bwe nagwawo okwebaka nendoota ekirooto nga ndi kuba erigendayo ku nkulunga emu egendayo kino kyekyambaako ngenda okulaba banyabade basebo emyoyo temugirabangako emyoyo nga jambadde white nga amasuuka nga bawanvu bakomeri waggulu nga ninga kabebi mu bo nga balinganga bali bakoze ku nkulungo nga beetoolodde we bati nga nze mbali wakati nga bangi nga bwe bakola bwe bato nga bwe nkola okiraba tunule no balabeko waliwo balaba ddi bakola bwe bati bwe tunule eno bakola bwe bati kati bwe bakolanga bwe bati nga bavaamu amaanyi nga ntandika okuliibwa nga skini nga bonoga nti emmere ekuze egenzeeko obuntuntu yes obuki
emmere lero emerako obwoya yoya baba wita yisiti bamwita yisiti bwanga bwoya yoya kati ngabo nokwata mu mmere yo ngabo gisuna ngabalinga bwe bansuna ngabansuna ngandibwa ngandaba ku nsi konna tekuli musajja asobola kuyimirira kunyamba kumponya saawa ezo amaaso gange nenga tunuza mubire waggulu waliyo omusajja yali atudde ku ntebe bwati nga yesigamye entebe ye ng'ataddeko omukono guno ne guno n'atunula wansi bino mbagamba message entuufu gye nalaba ngenda okulaba bwe yatunula wansi ne mugamba mukama wange bantwala mu bbanga tono n'akola bwati yakuba gundi eno mirundi 3 bwe yakola bwatyo banyabo ne basaba kino gye kyabawo mu ggulu ne muvaamu bamalayika nakoma kubalaba mu kituli we yali ngenda okuddamu okubawulira nga bankutte muno baali 3 nga bankutte muno ne bansuula wali ku Kampala road awo nga ku mapeera gwe banteeka ne Nandi ngaawo nga bantaasiza kolo nali mpedde abaweereza bangi babalidde bwe batyo yes nze bansisemu mwabamu temumanyi entalo ze tulwana ffe tetulwana za mubiri Bible nga bwegamba mwabalwana ez'omubiri era newunya omulokola avaayo n'ayomba n'avuma tetulwana lutalo lwa mubiri kati nze kibuzo kyali neebuuza olaba gwe ettondo limu lyabikula omusota ne gulaba kati bano bayima asira amangi emikono ginaatera okukula okusimba emikono ne gikula balaba bwe bakunkumulayo amangi kuba gwe just ettondo limu njagala okimanye nti olunaku omusumba yenna omuweereza yenna asobola okugwana ava ku mulamwa kubanga ali mubiri ekyaleetera Yesu okkaabira Katonda n'amugamba kitange singa kisoboka kigundi kino kinzigibweko ekikompe singa kisoboka kinzigibweko singa nze bwe njagala naye nga gwe bw'okola ki bw'oyagala lwa nsonga omubiri gwali gunafuye buli muntu gw'olaba mu mubiri tuka n'atende waliro tuva Bible kanti omutukudivu wange agwa emirundi emeka 7 netalemerawo Daudi yagamba nti tonsekerera gwe mulabe wange kubanga bwe naagwa nayimuka banyabo ne baseba abaweereza ab'ebiro eby'oluvannyuma tobageraageranya nabaweereza namuweereza yenna Katonda yatupima kubanga kamba buli ffe n'abamu ffe twali tetwemanyize Mukama yaŋŋamba nga lunitegeera ky'oli nabanyumiza kasitoleka firimu nakolangawo empererwe manyiwo bulungi nnyo waliwo essomero bayita Little Darlings nali marketeer waabwe bampa office nnene nagejja nalya enkoko zibeera wali ayina enkoko mukama waffe ayina essomero asasula bulungi abasomesa abaana basasula akakadde kamu buli mwana omuto kati waliwo leve eddaka akamu ekitundu ey'obubiri essomero ddungi yakola n'eddwaliro awo omwami omutumiddeko nnyo yampa ku ssente nali sasula 40 nga buli lunaku bampa allowance wa 1,000 nga ne bwe manvaayo yampa ekisenge kino maka isomero yalikola maka ge ga bay ninga tanda ekisenge kino ng'ekyange kino oli kumpi nga ndi nomukulu ndi kumpi n'omunene nga ne office eri mu nyumba omo eyange nakoleyako computer mwinga. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Irabika bulungi najitano jityanga njituddemu naye nkubulira sebo ebiseera bye nabeerayo navangayo buli Saturday okujja okusabanga ku chaachi ye nakulira mu twasabiranga ku Saturday akawungezi nga bampa enkoko vaayo nayo bampanga enkoko ngireetera mukadde wange ne muwa kakati olunaku lumu na vumbula we kasangati nayitanga eno nangabo navumbulayo ekibanda kya firimu mwalimu omusajja nga kabeza mwabe kasangati mumanyi uyu musajja yali munene kayina akanyama taseka anyiga firimu yali ya 2 ngenda ngatandika okulaba firimu nga buli wenva ku mulimu nze olunaku lumu mba nkutte ebintu byange mbitwala mu firimu ntuula nteekamu ensawo n'enkoko ngiteeka eno wansi jjukira obutebe emabega buba bwaggulu nga mbiteekayo eno wansi nfuluma nfuna ebiberenge
ne kyokunywerako jukira firimu egenda n'emberenge obaani yakayiyaako semani mba nfulumya nguze ebirenge byange nguze ne soda nzija nyingire eddoboozi ne limpita Roni ngamba ani amanyira waleka waliwo gwe nasoma naye nezero ne checking nga tewali ne ngamba kanyingire mba nyingira ne lidamu ne ngamba Roni nenjusa amaso ngani amanyeno ne netolo nga tewali ne nkomawo ne ngakati ngenda kuyingira buyingizo omuzimu jakuno nenzija nyingire eddoboozi lyangamba Roni omanyo obunene bwoli omanyo obuzito abamutemu omanyi bunene bwoli tonezuula nangamba nti togwanidde kubeera mu kifo bwekiti mulokole nakwata enkoko yange nenkwata ebintu byange nemberenge zange neziteeka mu busawo neninya taxi nenvaayo ogenda nemberenge zange firimu nali ngisasudde nagireka tewamusesemi siddangayo era saddayo nti waliwo ebifo Katonda watakusuubira kubeera tubasibule mbegayiridde bajjabule basebo tulimbiro bya luvannyuma amaaso gaffe galabe abamulowooza bye twogera tunoonya kitiibwa tetunoonya bitiibwa ababiri bwe mba njagala ekitiibwa waliwo wanamawulire omu wano mu kibuga yaŋŋamba musumba bino nga naakatandika nsobola okufuula gundi mubeero w'amaanyi nsobola okufuula uli naŋŋamba musumba tutwekemu kino na kino singa kambabulye singa nali nanoonya mbuweereza bugagga nze nali nina ebirooto binene nali noonya kugenda mixer gyo gende mu America gibadde ali mingi nakati mingi nandibadde ngendeyo nenekolera sente zange nenva mu bino ebyo nali munene gwanumya Auliasebo nali munene niye taxes ezitulumba nezitukosa notukosa ne tudda ku level nabagamba omusambwa gwayimira ne gugamba musirise ddoboozi lino nabagamba guli munsi yonna guyimiridde mu Africa muli mwaka kuba akasala ebyo bye tulwanagana nabyo mulokolerwana ne kawulawo fetulwanaga kawula akulemeddewo oli mukunvuma mu comment section basibule tonkuba mugongo sebuterera basibule tokomanga kwoyo yafukibwako amafuta mbegayiridde tugolokoke ekkanisa tuzukuke Kristo akaaba njagala buli omu gwe nammwe abatuvuma buli omu Mukama akubikkulireko osanga ojja kudda mu layini ekirala bugambo bwa magezi okusembayo enjala ejja Mukama atugamba tulime atugamba okusevinga lima sevinga naddala mu ekkanisa mutegere gavumenti wulira kubanga mubeerako mulaba abaana abali ku nguudo abatalina kye bakola tubatwale mu faamu tubasasule balime kasooli balime ebijanjalo abo bali ku nguudo ababba obusimusimu tubakwate tubakuŋŋaanye kubanga baagala okukola gwe tubakwate tubatwale ewa balime kasooli balime ebijanjalo tukole kye bayita granaries Mukama atugamba tusevinga nabagambye enjala etuuse enjala etuuse tukole kye tulina okukola ekirala banjabo ne basebo nyweze ekkanisa mwotudde nywereramu nywera oba yakyalo oba Mukama tomuwulira bulungi gwe nywera awo kubanga banji bagenda tekebwako akabonero nabagambye tulina ekkanisa ngaza nabagamba bali abala amadini amala bonna bo nabateeka mu kigurupu kimu bonna layini emu egenda mu Geyeena bonna bambasada ba Geyeena naye gwe omulokole lwaki mbasimbako essira tutereeze mwagala revival gwe tonnaba kweteekateeka nga gwe Katonda olowooza agenda kukola ki mbegayiridde tulime tusevinge tandika okulima emmere abamu tubyogera baganaye why kibadde kyetaagisa bagamba abalokola okwerogoza mujjajjira bijja ekyatusabire eggwanga nabagamba nalabye keesi ezo nabegako nabagambye ez'abasajja abanene babiri si basajja ez'abantu abanene babiri keesi ezo biri naye bizibu kyemulina omumanya bizibu so tusabire eggwanga tubeere bumu ng'ekkanisa tubeere bumu ng'ekkanisa Mukama agenda tuyamba agenda tuviirayo ekya obutukuvu n'obutuukirivu Isaiah 54 verses 14 Bible egamba nti mu butukuvu n'obutuukirivu mwe munayima okunywezebwa obutuukirivu si kyakaseera kamu si kya lunaku lumu babukola buli kaseera babupracticinga kati akutuukiriza ye Katonda bw'anaakutuukiriza agenda tuukiriza abo abakoze eki
ababadde ba practicing obutukuvu n'obutuukirivu. So mukama agenda bawo omukisa, mbagala nnyo, mbagalira ddala. So tulina crusade kirala twakozeemu gundi enkyukakyuka. Tubadde tugenda nnyanja naye ogw'omusanvu tubatwala Laakayi. Laakayi gye tugenda yo wannaku 3 tugenda Laakayi asobola okuyimirira ku ŋŋaano loposita tugenda kuzifulumya, asobola okuyimirira ku lwa crusade eyo. Mukama agenda kuwa omukisa, tubaagala nnyo, tubagalira ddala. Ngenda kusaba obubaka yonna gy'obuwulirira bwongereyo, eriyo omulala abwetaaga nenga tabufunye. So oba ofunye audio oba ofunye video ku Expo TV, yongerayo. Bwate butambudde ne Musumba Loni Kalunyi nzo omwana Soda Expo TV. Mukama Katonda omulungi abatukuumire. Dani kati gwe tulinda. Bye bye. Expo TV to the world.